Government linejogo lino okukoma okuva na leero. Imagine ne tufirwa omuntu omunene mu ggwanga ne watabawo mu Uganda akaaba abantu ne batandika kujaguza ekyo kitulekawa. Kino ekitu ekigenda masu mu ggwanga kituwa ekifaananyi ekibi mu international community. Government neteeka ku X negamba tufiiriddwa omuntu w'amaanyi Minister Isaac Uganda, General Isaac Uganda afudde, abantu ne batandika okuweereza bimoji nga baseka. Government nete nze mbasaba ekyo kikoma okuva na kati. Mutukube, government mutukube, government mutukube tear gas, mutukube emiggo. Abantu bino bye baweza. Nze nisiraba wonsonga lwaki nkabira minister afudde, sima prime minister, simanya kano mbutala bansonga, hamwe mumuwe ensonga. Kibokenyuke ejja kuba ensonga. Kibokenyuke. Tear gas akabe, wabewe ensonga. Kati government abantu bemukulembera babavaayo batene bagamba mbo nze siraba wonsonga lwaki nkabira gundi. Tebalaba wonsonga awe muletera kiboko n'enyoka. Tear gas n'anyoka, masasi ne ganyoka. Netero bate wabewa ayina nsonga kukabira banene mu government. Nze koyo okulaba banene baffe mu government nga bafa naye nga Bannayuganda badda mu nseko. Nga badda ku mitimbagano basindika bu emoji obuseka bakudaala. Government buno bwe budde buli otufiirwa munene mu government mukakase nti waliwo ensonga lwaki tukaaba. Mazima. Mukakase nti tukaaba, mukakase nti tukungubaga, mukakase nti tunakuwala buno buvunaanyizibwa bwammwe kati. Mazima. Yabaffe nererejja naye abantu bajja batya okutuuka ku kino. Omuntu omunene mu government n'afa, abantu tebalina wadde n'amaziga. Kyokka e Kenya bagayina, mu America bagayina banakuwala naye banagobe kiki. Nze Isaac Uganda, please genda ku YouTube channel, subscribe, like, comment and share.